Buchawa darlings. Oh, life is good, life is amazing. So far, I love that quite deko buli kimu kitambula bulungi nnyo. Siyoya, sitoma. Obulamu bwebaza buli kimu kyatuusiza. Walogera luddawo era kati wakajjawo okuba nti gwe buli kirungi kijja gy'oli. Ekyokuloga. Kikulu nnyo. Ekyo kikulu nnyo naye baaba. Tusaba nnyo. N'ekirala twetegeka. Omuzungu agamba nti ebirungi bisanga oyo akoze eki yeetegese. I think even in the Bible there is a quote that says nti Katonda awo oyo ayeetegese. Okitegera kyobula abagagga baba omugaga yeeyongerako every single day because he has the resources to use to make himself richer. Okitegera so naawe mu butono bwo mu class yo mu level yo osobola okubeera nga olina kwokola mpola ogenda olaba nga ebintu byeyongera ebintu bijja. It's all about manifestation. I don't know how manifestation. Yes. Chokkiririza. Yeah. Togere ku Zato experience yaliwo recently wali ku bagita Lazio. Yeah. The DJ Zato experience, I couldn't believe and imagine people came in large numbers. Nali sichikiriza. Nasoka netulula makona. This was organized like in 1 week. In 1 week, Nensindika out invites, and I did not actually like kulanga TV radio netulanga netupushinga. No, I just used my phone and broadcast messages zange. Nenkwata abantu nembatekamu nembasindikira messages. Abo bemulaba bemwajja. They were all invited guests from my broadcast, from my phone. So I couldn't believe it. Nebaza mwena bananga abajja nebaza natukawo nga mpulira njagala kaba Lazio masinyangu kujjuza mujibuze ba promote abaji promotingiramu that bar. It's not easy to call people to party there, but on that day it was full to capacity. So thank you so much. I really appreciate. We're gonna do it again and again and again, but please mujje newemba nazo newemba siranze bambi mujje. Olunaku lwaleero lw'abakyala twogera olunaku lwaleero kati lwenca olunaku lwaleero lw'abakyala lwaki osazeewo okuba nti celebratinga n'abakyala nga bano bonna oba oliawo abantu be bandirowoozeza nti basire Queen e Kampala byonna bya brown byonna ebyonna bya brown bisire Queen mama munanga abakyala bano be bakyala abali mu bulamu abatono kwabo be nayise abali mu bulamu bwange. I work with them, I meet them out. Most of them I actually work with them. Abalala ba sister bange, abalala mikwano jange. So nga wenagame ngenda mu contact list yange. Ningamba omanyi Zato bakyala kibo sobola okuyita nemulyamu kamere. Ekitega sisi lunaku lwa bakyala. Me I'm always busy. Bro, I am busy, books and busy all the time. So nengamba naye lwaki leero tetukolayo kati kadina bayite balyeryeko neweka bakamere nga katono bwe kati nga kawooma kasita tubeera buki kasita tubeera bumu. So I got women from all different sectors of where I met them in my life. Okitegeera nembajjayo nembagamba bannange mujje mulimu ba lawyer, mulimu ba marketeer, mulimu ba dancer, mulimu ba producer, mulimu ba banker, mulimu ba artists. Kwegamba buli mukyala nga wamaanyi mu bulamu bwange namusindikidde invite. Abatazze some of them have engagements, balina ebyokukola, balina shows, balina they're out of the country. Abasoboddeko okujja be bano and they really honored my invite. I feel so good. Olunaku bwe lututegeeza ki eri nga gwe Zahara Tooto olw'abakyala? Olunaku lw'abakyala nze ndutegeera ng'olunaku omukyala w'alina okuyimirira n'agamba today let me celebrate my hustle, let me celebrate myself, let me celebrate my life as a woman. Abakyala tuyita mu bingi nnyo makona abakyala tuyita mu bingi n'ozaala n'olabirira omusajja n'olabirira famire ye ne bakugoba n'ovaayo n'oguma ne weegumya. In Uganda we don't have something called therapy where women who are stressed can go ne babayambako obwongo bwabwe buzza. Tuyita mu nnaku nnyingi nnyo omusala ne weekubako enfuufu n'oyimuka n'ogenda n'okikola n'olaleero kangenda nkikole regardless of my mood, regardless of how I feel, oba kiki ekiremye oba jjo bangobye oba jjo naswadde kanyimuke ngende nkikole ki nkikole ng'omukyala. So obwo buba buvumu. Ugandan women tulina obuvumu bungi nnyo. Weefirizengayo olunaku nga luno lw'abakyala. You go and celebrate yourself. Genda weetekemu akasente ko ne wakasondera mwaka
ngawe musondeza Christmas ngawe musondeza Easter neza make up ez'olugoye olunaku lw'abakyala nalwo mulusondereko obuntu ng'obwo oyinza okuba olina group ye y'abakyala nga basatu akabiina akamwako ne mwetwalako out kyanjawulo okusinziira ku mmere ne ya bulijjo gye tulya n'oli enkoko mu nnyumba yo n'oli naye naaye ennyama mu nnyumba ye naye we mwegatta ne mugenda ne mutuulako awantu ewamu ne mulya ku kyennyanja kyanjawulo kiwooma bwanjawulo it tastes different nga gwe akiriridde ewuwe waki ewaka so mwefirizeeyo akadde abakyala celebrate your life celebrate you being a woman. A woman is a brave woman. A woman is a warrior. A woman is a hustler. A woman is a woman king. Come on, guys. Olunaku bwe luti ensobi ki gy'ojjukira gy'ogamba nti mbutuufu nagikola nga Zahara Tooto ng'omukyala era siriddamu gikola? Zahara nga bukyali. Wangi maama? I wish I never gave birth early. Yeah. Ebintu wabiryanga obudde bukyali? Ani yakutumayo? Sabiryanga obudde bukyali. Now, yeah, I just wish I was guided different, never to give birth early. And it's the same thing I want to tell to all young ladies out there. Temupapa bana ya basajja gye bali. Anakuwasajja akola ki? Gyali. Temupapa kufumbirwa. Temupapa bino mbulavu. Laavu nze kamuzaalire ogenda muzaala ogenda gutuulamu ejja. Ekyo yonoona abakyala be tewagala. Sikukwonoona. Sikwonoona, take your time. Okay. I want the ladies out there to know the truth. Because be mutuyisaamu abasajja nabyo biki bingi bannange mutuyisa mu bingi mentally ombene tubonaabona abakyala basinga bakyayibwa nga bafunye olubuto musajja n'akulekawo naye nga yakufunisiza oluki yakufunisiza olubuto omukyala n'asafaringa ne mental status essaawa eyo in that situation ali lubuto takyakola mikwano gyamuddukako because yagyegobako alowooza nedda munango nobba wange banaye kankola amaka gange nsanyusa omusajja. Do you understand? Omusajja si kintu kibi, but take your time. Banange, if you want to settle, if you want to give birth for the right man. You know, abakyala tumanyi omusajja omutuufu yani. Lindako katono, lindako. Abaana ba Kim Kardashian bazaalidde mu myaka gyabwe ana. N'abayuganda bazaale naye balidde obulamu. No, I'm telling you, there is a stage you cannot miss in life. If you miss a stage ng'okula ng'omukyala, later on it catches up. Bebo bola baba dating obuvubuka obuto because she missed a stage where she had to date a young boy nga alina musajja mukulu aberejjalejja n'abasajja bakulu bakadde kati atuse mwana mwataano alejjalejja na bwana buto. Do you understand? So take it easy, take it slow, give your time growth, give yourself time, you know, experience life as it comes. Don't rush, please do not rush. Abatuufu mwabansemberedde ba media personnels abali wano. Now you know me, you see me. Whoever describes me on social media how they want to describe me, oyo mukadde, oyo kakazi kakulu, kazaala, kakola bitya bwendi. Do you understand? Yeah. Kati ekyo tekina kyekinzijako because I know the real me, I know myself. Sigenda kutuuza wansi bantu bannyonnyola nti bana esiri mukadde banange nze ndi single mother bana nedda sigenda ku no. It's all right because it has made me who I am right now. The more you abuse me, the stronger I become. Exactly. Do you understand? So tawali muntu kyagenda kunvuma oba bugulu ekati mbuyina era ne wabweru buti kubukola kibutambula mbutambuza bannange nze mbuteeka wabweru. Kati what else are you going to give me to abuse me? Ogenda kunvumisaati nti kabina nakabagamba dda ne nakaba Japan. Until the time comes nga nino kakola surgery. Yeah. Nditi. Do you understand? So I think I'm made different. Bambajja mu kiti kyanjawulo. Nti gwe kyonsuulidde nkikwata n'enkikozesa n'enkikolamu ekintu ekikola ki ekintwala ate ku level endala. Buli kyonkanyugira nze nkikwata ne bwe kiba kibi ne bwe kiba kirungi n'enkibajjamu olubaawo oluntwala ku level endala. Nga maliriza Tooto. Nze nga maliriza nze. Mwana mukombe sagani. Wasagale wazali namwa ku magezi. Mwaje togende wazali nakwa ku magezi bagakola ki? Amagezi agati. Gazi. Agakola sajale. Amagezi agati. No, idda kacha yogerera oyagala ngende wazali ampe magezi agati. Ago ku dating abavubuka abato.
kale ntegedde kyanabbe okole akatofaali sinnatuusa stage eyo bebikolebwa bakadde ebikolebwa ng'omaze ng'okimanyi mu mutima gwo nti now I'm set and ready sawa yakulya bulamu okitegeera waba oli muwala muto it kind of affects you fe tukyazaala ye alabika yakomuzaala olinga agamba nti Zari mukadde gy'emyaka gye ate tagenda kyewaka n'ate tagenda kijjako all this gold olowooza alina emyaka ng'emeka egimumala egimumala alina emyaka egimumala naye nga amazima go gegerweko ebintu ebya surgery abawala abato babikola ne baddamu ne bazaala they later on face a lot of problems era nowoba ogenda mu surgical room nokola nobabuuza badokita bakubuulira amazima it has side effects a lot of kye batakola kye batategeera balowooza nti yagenze n'alikola naye mukwano tomanyi bulumi buli eyo tomanyi masira musaayi gukuyiika every other day bw'okuzaawo omubiri ogwo gubeere intact okitegeera obwo bulumi bano basireya tebabufrontinga naye nga amazima gye buli bakusala ne bakuyingiza ekiti ne bakufokota now imagine that pain you research about it research mwiga okweyagalira mu mibiri gyammwe ebyo ebintu bikolebwa omuntu ng'akimanyi togenda kuddamu kuzaala okitegeera ng'oli redde obulumi obuyitamu omala osireyinga ebibyo nga tewali kyoddamu teri kuzaala period naye nze nkyazaala nkyafumbirwa nina abasajja bange bangi kwegamba nkyanyumirwa obulamu mpozi nga mpezezza emyaka gyange 5 olina abasajja nga bameka abaana abanga ab'omunda yange 3 and I adopted 2 so I have 5 children njagala abaana nga 12 nga jjajja wange omukyala be yazaala naye lwaki omukwano gukusumbuwa nnyo omukwano gusumbuwa buli omu makono ogugwo teguli mu kamera naye gusumbuwa buli omu wange last time wali ne Gloria gwengu omukyalo okuzona kulabakyalo tola nti ekyo kiba kiweebula bakyala banno to a certain extent. I think for Gloria's case, I didn't want to talk about it, but I think her mom made it clear for you guys. Tebavayo ne banetondera. Tebavayo ne balambulula ensonga. So mulimu ebintu ebimu namwe aba media bye mulabira ddala nga I think it's not true. I think it was planned to be that way. So kitegere ebintu ebimu kati on the Gloria side byali planned. Era ne mama we ne ye Gloria bavayo ne babakola ki? Ne babanyonnyola. Babanyonnyola honestly. So I don't want to dwell on that. I don't remember the other question you asked me because I don't. Who is that? Who is that? Who is that? I don't give relevance where it's not supposed to be given. Aya. Mina ekibuuzo ekirala. Ennyonyi etuuseewa. Waliwo abagamba nti That's a valid question. Kenyongerezeeko. Waliwo abagamba nti oli mu space ya watu oli mu kugwira bya nnyonyi, osoma bya nnyonyi. Space yani. Ngenda bibalekera ndabo baba nabisobola. I'm soon resigning off TV so ngenda bibalekera ndabo bamu nasobola. Yeah. Kati TV. So kubibalekera obulebe bubalekera. Bamulinda mugenda lab. Zari mu aviation. You wait, you're going to sing. Ngenda bibalekera. Nengo osoma budde. Kino kintu nsoma every morning. Okay. Morning times are my school days. My school time. Ne bwe mbasigenze ku somero nze baticha bange bampa course waka yenna ne bamuteka ku laptop. So I have books, I can research, I can do everything. Kati otandise bibuusa. Kanambu toli captain. Kisoboka. Awakana nti siri captain muna ekisoboka. Banji nyo bawakana nti siri mutonga bondaba sinyirira bondaba okitegeera so kisoboka naye nabo bajje bagezeeko babirabe oba basobola so instead of okuwakana mukwano nawe genda ogezeeko njagala kubuuza ekigwe enjala zo tozongerako ng'abaala okuva we nazaala abaana bange naddala olubuto lwange olwasooka nenzaala omwana eyasooka omanyi oba okilininga akaana kano kyusa pampa there is a way a child's body is very soft nga wakamuzaala nayina enjala ezo back in the day nga ndi muwala muwala muto nga n'emirimu gyange gyejo TV, slay, Zahara Tooto, you know what I mean. Naye okuva we nazaala ninda bakana kano buli wenkalongoosa enjala zikakola ki zikayisa bubi zikasala
saddamu okuva n'olwo kukola njala mpaka nakati ne bwe ziba za bigere nabivaako. So nails, having long fingernails no longer serve my purpose in life. So that message to fellow ladies, by the way. No, they understand. For me as Zahara Tooto, having long fingernails no longer serve my purpose in life. Yeah. Zahara Tooto, ngatumaliriza. You've been branded that name. Erije twasookera omuntu omwe yandigambye nti yeri akukola obudde buno obudono we brand nga DJ Zato ne ku dine n'abantu bayise nga DJ Zato ate bw'oyogedde nti oyagala kusuulawo byampewo oyagala officially kufuuka DJ. I'm an international DJ already. Ndi international DJ bamikwano butereevu nze gwe mulaba wano bambukinga mu nsi ez'enjawulo bakuba I'm very good with posting buli kimu kyenkola. Ndowooza nawe bw'otuula wano tonnalabayo kafaanani ka dina eno social media pages zange. Mulimu ebintu byenkola privately, mulimu ebintu like ebyenkola nga sikukakasa, sikyakakasa nsi. Sikyalina obwo budde to prove a point. Let me post. I'm not in that space anymore. I'm comfortable the way I am. So wogamba nti nze okuva ku bya TV nzire mu bya DJ Zari ate nga ndi mu bya nnyonyi. Ebya TV ngenda bivaamu nga maze ebyennyonyi. Naye wa DJ it's kitone kyo kigenda kusigalawo. It's a skill. It's better in life abantu you equip yourself with a skill. Omulimu gw'omu bwongo, mubiri gw'omu mukono. Genda weeyigiriza ekyalaani, genda weeyigiriza okukanika, genda weeyigiriza okubeera DJ. Ogwo mulimu tolifa bwavu. Okera n'enkya nga ku kyalo kuliko ka birthday party nga gwe DJ. Simanyi bakacumbali awulira. Okitegeera. Omulimu gw'okufumba. Oyinza okubeera ng'ofumba busosajjibwa bugundi busumbuusa obuteeka ku TikTok. Omuntu nakulaba nakugamba munnange nina omukolo gwa ku makya. Nkolerayo obwo obundazi bw'otera ofumba ku TikTok. Omulimu ogw'omu mukono mulimu gwa bay. It's an expensive skill that nobody will ever take away from you. So DJing is a skill that I equip myself with. Ngamaliriza nze. Okubaze haso. Lwaki obonaabona nnyo ng'oli mwana wa buwala? Ate oli kirungi. I'm an alpha female. Do you guys know about a woman being an alpha? Why it's only in male? Kitera kubeera nnyo mu basajja. N'owulira nti gw'oli musajja tebalina kukulagira kyakkola. Gw'oli musajja togambwako. Gw'oli musajja omukazi ta controllinga. Ekyo mwali mukifunyeeko. Kati nze ndi Zahara Tooto. Women like me, we are rare. Nze Zahara Tooto, I'm an alpha female. Alpha females, we are independent females. Tufugwa naye tetufugwa. Do you understand what I'm saying? Simple too. Si jogo. We only allow omuntu okutufuga nga mbutufu naawe okikola ki? Okiraba. Ng'okigwana. Ng'okikoleredde. You have to work so hard to be in my life. So kyekimu n'abasajja abajja mu bulamu bwange. Omuwa chance n'omulaba nga ate byakola. Sijja mugoba because era sigenda beera n'abakazi bannange. Osegeera. Nja muleka asigalewo afumbe ne banne. Afumbe ne banne. Nina mu katono. Owai. Afumbe ne banne babuyambeko because there is a type of man I want in my life which none of them possess the qualities. Kale. So sijja bagoba ate nze sigoba basajja. Begoba bokka wanzi. Wanzi. Twalabako ka video akatwenga ku social media nga oganye sasulo wa boda. Wana ndina ntegedde kyo. Wa boda banange basweethearts. Wa boda oyo nina emirimu gyange gye nkwasaganya ne MTN kuva dda mugimanyi sikyo? Yeah. Brand ambassador. Yeah, ndi brand ambassador and somehow face of Momo Nyabo. Kuva Momo Nyabo we yatandika.
Zahara Tooto nzamuliko sicho ge mazima. So whenever MTN has such work, they will go through me. They'll come to me and ask me for a favor or ask me to do something, and I'm very good at delivering my job. Ngamba jango kwate kamera njaji kwatanji kusi. So wabodo oyo twali tuyigiriza abantu kwewolayo kasente. Nga watuna abagamba directly nti makono bado kimanya soko kwewolayo kyetaano. Tebijja kola. Nti mama yaleese okwewola tojja kukitegeera naye nga Zahara Tooto akulaze nti newobeera mwaka akafubo the situation osobola okukwata ekyetaano n'okyewola ku momo n'okimuwa n'owona amabanja n'otosabiriza bantu yakaweddeko n'okuba essimu Zahara maani nyamba yaawe ogumu momo ayamba ebintu ng'ebyo. So what boda munnange, it was to educate people that they can now borrow money using MTN Momo. Owa nze nga malizo manye byokwegatta mbyagala nnyo ebyekisuusi. Ogambye omusajja ojja baleka afumbe ne munne ne banne. Ekibajje munaakigaba munaakituusawo abaana mu abo buwala. Abasajja kubaddamu kigaba for centuries. Come on guys. Abasajja ebibanja mubigabye for centuries and centuries. Just that ekyasa kyatuuse abaana ab'obuwala nga yeeyimirizaawo ali comfortable teyeeguya but they have respect. So naffe bye bimu bye tukola naye ng'ate mmwe mwabikola dda. So tonnenya. Tonnenya. Kale. Wanzi? Omuvubuka nepikiranga mutoototo ng'alina mu ku ssente nga talina siriimu. Nga wakanyama. Kale. It depends kasita taba mulwadde. Kale tukole tute. Smart wire tajja. Tooto. Siri class ya smart wire. Bondaba ndi class ya smart wire. Tooto. Ku ssente awo Zari ajja akolewa. Ku ssente n'akanyama. Era uyagenda kunvumisa oyo. Nze mwabamanyi we munaabisala mu mwabamanyi nange njagamba abaana abo balina empisa embi be baabisazeemu. Awazari. Owa ssente n'owakanyama ne smart wire ogenda nani? Sente. Ani kati kalakata.